erinnya lyo n'ekigambo kyo bisukuluma okusinga byonna. Bakabaka b'ensi bavunama webawulira erinnya lyo Yesu, erinnya lyo Yesu, erinnya lyo n'ekigambo kyo bisukuluma okusinga byonna. Bakabaka bakabaka ensi bawulira bavunama webawulira nasinzanga nasinza n'emmeme yange omutukuvu nasinza erinnya lyo navunama kunnamulondo yo nasinza erinnya lyo nasinza Mukama osaanidde omwana gw'endiga yegwe kabaka nasinza erinnya lyo navunama kunnamulondo yo nasinza 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 emmeme ya kabaka osaanidde nasinza erinnya lyo navunama kunnamulondo yo nasinza erinnya lyo nasinza ne mu makya ennyonze nasinza Mukama osaanidde omwana gw'endiga amawanga gakusinze Yesu gavunname maaso go bulijjo ogolomeziwe Katonda ow'ekitiibwa navunama kunnamulondo yo nasinza erinnya lyo oddamu omugambe nti Yesu erinnya lyo n'ekigambo kyo Mukama teri abyenkana okusinga byonna. bakabaka b'ensi bavunama webawulira erinnya lyo Yesu kabaka erinnya lyo eryatulwa Buli vivi byonna bivunama na buli lulimi lwonna lwatula gye gwe Mukama nasinza se nasinza nasinza yogera ebigambo ebimusinza yogera ebigambo ebimutendereza ye Katonda asaanidde amatendo. Yesu tukusinze ekiro ky'olwaliro Yesu tukuwa amatendo nate ayi Katonda tukuwa amatendo Mukama mu makya gano ssebo tugamba nti twala ekitiibwa Yesu
twala amatendo gwakola ebyewuunyisa, twala amatendo gwakola ebyamagero, twala amatendo gwaddamu essaala zaffe, twala amatendo gwayanukula abatukuvu ssebo, twala amatendo kabaka w'amawanga, twala amatendo kabaka w'ensi zonna. Ayi Katonda otwala amatendo, ayi Katonda otwala ekitiibwa ssebo, ayi Katonda ogulumizibwe kabaka, ayi Katonda otenderezebwe, ogulumizibwenga Yesu, osinzibwenga, ogulumizibwenga ennaku zonna, ogulumizibwenga Katonda ow'amaanyi, ogulumizibwenga olwazi olw'edda n'edda, ogulumizibwenga ekitiibwa ky'abakabaka, ogulumizibwenga kabaka ow'ekisa, otenderezebwenga omutukuvu w'abatukuvu, otenderezebwenga Katonda w'abakatonda. Baani ab'amaanyi ayi Mukama, byebiriwo eby'amaanyi ayi Katonda, byebiriwo ebinene ayi Mukama. Taata byonna obisinga ayi kabaka, byonna obisinga, otudde ku namulondo y'ekitiibwa Mukama, nga byonna obisinga, nga byonna obisinga kabaka, otuula ku mataba ayi Mukama, otuula ku mataba ne gakalira, otuula ku nsozi ne zisaanuuka ayi Katonda waffe, byonna obisinga omutukuvu, byonna obisinga Katonda ow'amaanyi, byonna obisinga Katonda ow'eggye. Tukweyanza amakya gano Mukama, tukweyanza olw'ekisa kyo, tukweyanza olw'okubeerawo kwo okuliwo, tukweyanza olw'omwoyo omutukuvu, tukweyanza olw'okuwonyezebwa kwaffe, tukweyanza olw'emirembe gyaffe gy'otuwa, tukweyanza olw'ekigambo kyayi Mukama, tukweyanza olw'ekyo kye tuli ayi Katonda, kubanga kye tuli ye ggwe Mukama. Tukweyanza ekitiibwa kyaffe, osaanidde Kristo Yesu. You are worthy, Jesus. Mukubire mu ngalo ezimutendereze, ezimugulumiza, ezimuwa ekitiibwa. Weebale Yesu Kristo, weebale olwazi lwaffe. Amen. Tuulako eddakiika ntono nnyo. You can take your seat in a few minutes. Tugenda kumaliriza mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. We are going to finish in the power of the Holy Spirit. Kanjogere ekigambo kitono Katonda kyatadde ku mutima gwange. Let me speak a word that God has put into my heart. Bassebo ne bannyaba ekigambo kya Katonda kyesigwa. Ladies and gentlemen, the word of God is faithful. Kiramu. It is active. Ate kikozi. It is alive and active. Katonda bw'ayogera ekigambo, Whenever God speaks a word, era n'atuma ekigambo, whenever He sends His word, kyo maanyi. itself its power. Era bwe yayogera omwaka guno, And when He spoke unto us this year, ti mwaka gwa kulirirwa, that it's a year of recompense, Katonda ndabye ng'atandise obbikola mu bulamu bw'abaana be. I've seen God doing such things in the lives of His people. Ate naawe atudde wano olina obujulizi kubanga Katonda alina ebintu by'atandise okukola mu bulamu bwo. And I believe even you who is sitting here, you have a testimony because there are things that God has started doing in your life. Twali tumalako omwaka oguwedde, When we were finishing the previous year, tulina essomero n'omwami wange eryaffe me and my husband, we own a school. liri Masaka eyo, It is in Masaka, Laakayi. Rakai. Naye twali tulina ebintu bye twetaaga tulabe nga bikolebwa nga tetunnaba kutandika ttaamu eno. But there are things that we wished to see before the start of the term for this year. Twali tubitadde ku lisiti emyaka ng'ebiri nga tubisabira, We had been praying for them for over 2 years. nga tukkiriza Katonda okukola ebinene. And we are believing God to do great things. Naye wenjogerera olwaleero, But as I speak now, ebimu ku byo byamaze okukolebwako. some of them have already been done. Ate nga si bitono. And they are not small things. Katonda atuwadde omukisa n'abaana bangi, God has blessed us with a lot of children. kubanga Katonda akiteeka ku mutima gwange okubeera nga tuweereza mu bulamu bw'abaana abo ate okuyita mu education. Because God put it unto my heart so that we can minister unto the children okuyita mu by'okusoma. Kwe kutandika project eyo ey'essomero. That's why we came up with that project for the school. Twalina abaana nga betulina bangi naye nga
ebikozesebwa nga bitono mu sayidi emu. Kyentegeeza nga entebe ze tukozesa abaana bazitulako abaana ne basigala nga tebalina we batuula nga bagezaako okunoonya we batuula. We had a lot of children, so the furniture, the seats were not enough for all the children that we had. Naye awatali mpaka, but without any force, awatali maanyi gaffe, without our own power, wabeerawo omuntu omu, there was someone, muddugavu, is an African. Kama yebaziwe. Praise the Lord. Nga naawe bw'otudde awo n'agamba Apostle kye mpulira kye tulina okukola kye ŋŋenda okuba nga Katonda ankozesa ku lw'abaana abo ŋŋenda bawa desike 50. So someone came out and said that, you know what, Apostle, what I feel that God has put unto my heart is to give 50 desks unto these children. Zirimu akasente akawera. They cost a lot of money. Kubanga si bu desike obuli awo za mulembe. Because they are not cheap desks, they are nice desks. Nga tekuliiko lunusu wadde n'emu eyange oba eyaffe Katonda n'akikola. Nga tugenza okutandika ttaamu eno January nga desike weeziri. We didn't contribute any penny, but God did it for us. And as we speak now, we started the term when we have those desks. Waliwo ebirala bingi njagenda ntoolako nga mpooko obujulizi mpola mpola. There are a lot of things that God has done, but I will give you little by little. Lwaki nkuwadde obujulizi buno? Why have I given you that testimony? Kwata kigambo kya Katonda ky'ayogedde. Get a hold of the word of God that He has spoken. Amaanyi agakituukiriza si gago. The power to fulfill it is not yours. Akyogedde agenda kituukiriza. The one who has spoken it is going to fulfill it. Nkikwatira ebbanga ki? For how long should I cling on it? Ate ebbanga n'ebiseera bibyo obifaako okigwe kkiriza ekigambo kye kigambye. Don't mind about the time. Just believe what the word says. Omulimo gwaffe oba omulimo gwange naawe kukkiriza kigambo kye kigambye. My task and yours is to believe what the word of God says. Nga tugenda mu kaseera akaddako. As we go into the next moment, waliwo omukyala mu byawandiikwa gwe njagala okugabana naawe. there is a lady in the scriptures that I want to share with you. Yamanya amaanyi agali mu kigambo ekigamba nti buli kyonna kye munaasaba kigenda baweebwa. N'akwata ekyo n'asaba Katonda n'amuwa. She understood the power in the word that says that whatever you pray for, it will be given unto you. So she stood in that word. Ani yayogera? Katonda yayogera n'agamba nti buli kyonna kye munaasabanga ŋŋenda kibawa. God spoke and said that whatever you ask for, I will give it to you. Kati naye n'akwata ekigambo ekyo. So that lady got a hold of that Nti word. y'omulimo gwe Our task kuva mu comfort zone gy'alimu, is to leave that place wawulirira emirembe. kuva mu mbeera ebadde efuuse nga ebyafaayo oba olugero ku bulamu bwe, akkirize nti ky'asaba Katonda agenda kimuwa. Our task is to forget the past, to believe that whatever she prays for from God is going to receive it. Katonda nno yamuwa n'okusukkuluma bwe yali asaba. God gave her what was exceeding what she was praying Ebyo for. Katonda by'agenda okukola mu bulamu bwaffe mu linnya erya Those Yesu. are the things that God is going to do in our lives in Jesus' Tugende name. mu kitabo kya Samwiri ekisooka essuula emu. Let us go in the book of 1 Samuel chapter 1. Nja kutandikira ku lunyiriri olw'omusanvu. I will start with the 7th verse. Naye kuva mu lunyiriri olusooka Verse 1. tulaba famire, We see a family. tulaba omukyala ayitibwa Kaana. We see a lady called Hannah. Alina omwami we, She had a husband. ate nga waliyo ne mujja we. And she also had a co-wife. Mujja we yazaalanga abaana Her co-wife could give birth. gwe bayita Penina, Her co-wife was called Penina. ye ng'azaala abaana. For her, she could give birth. Naye Bayibuli egamba nti naye nga Kaana Mukama yaggala enda ye. But unto Hannah, the Bible says that God had closed her womb. Kati ekiseera ne kituuka. So time reached.
Bayibuli agamba nti Erukaana eyali bbaawe n'ayagala nnyo Kaana kubanga yali muguma ng'agezaako omukanfaatinga. So the Bible says that Elkanah, who was a husband to Hannah, loved her so much because she was barren, so she was doing that so that she could comfort her. Era ye ng'amugamba wandindabye nga mutabani wo oba abaana bo oba wegamba byonna newankubadde tolina mwana naye nze byonna njagala bituukiriza. So the husband could tell the wife that, why don't you see me as your son, as your children, more than even children, because I can do all that. Naye amazima gali nti yali talina mwana gwazaala nga ye. But the truth is that Hannah never had a child for her own. Ekiseera ne kituuka. So time reached. Bayibuli egamba mu linnya olw'omusanvu. The Bible says in the 7th verse. Nti awo omusajja we bwe yakolanga bw'atyo buli mwaka ye bwe yali nga agenda mu nnyumba ya Mukama n'amusungwaza bw'atyo kyeyava akaaba amaziga n'agaana okulya. Wuliriza, Kaana bwe baagendanga mu nnyumba ya Mukama okusinza. Listen, whenever Hannah could go into the house of God to worship, nga Erukaana akwata n'emigabo egyandibadde egy'abaana be yandibadde nabo n'agimuwa nti agende nga musanyufu asinze Katonda naye ng'amazima gali nti talina mwana. So Elkanah could get the portion which he would have given to the children to give it to Hannah so that she can go and worship the Lord when she's joyful. Kyatuuka ekiseera Kaana n'agamba naye nedda. So it reached a time and Hannah said, no. Nteeka okuva mu mbeera eno. I have to get out of this situation. Olunnyo olw'omwenda. Verse 9. Awo Kaana n'agolokoka nga bamaze okulya mu Siiro era nga bamaze n'okunywa. Awo Eri kabona yali ng'atudde ku mufubeeto gwa yeekaalu ya Mukama. Olw'ekkumi omwoyo gwe gwali gumuluma n'asaba Mukama n'akaaba nnyo amaziga. Kama yebaziwe. Praise the Lord. Tolina gy'osoma kuba gobeera muzaabwe. Bayibuli egambye nti n'agolokoka nga bamaze okulya n'okunywa n'agamba lino tekimala n'agenda mu nnyumba ya Mukama nti n'asaba kubanga omwoyo gwe gwaliko ennaku n'akaaba n'amaziga. The Bible says that after them having dinner, they risen up and they went into the house of God because her spirit was full of pain. So she cried unto God while praying. Njagala kwobaka buno bugamba nti lekeraawo kaabira abantu, kaabira Katonda. I want to give you this message that says that stop crying unto people and cry unto God. Abantu lekeraawo okubabuulira obuwonvu n'obugga ebikulemye biki by'oyiseemu kubanga tebalina solution. Katonda yalina ekyokuddamu. Stop telling your problems to people because they don't have a solution, but it is God who has the solution. Omuntu ne bw'akuyamba, even if someone helps you, si ye. It is not them. Si ye. It's not them. Akozeseddwa Katonda. They are just used by God. Ekyo njagala okiteeke mu mind yo. I want you to understand that. Yokaana yakitegeera bulungi. Elkanah understood that very well. Essuula ey'okusatu olunnyo olwabiri mu omusanvu. John chapter 3 verse 27. N'agamba nti omuntu talina kyayinza kufuna okuggyako nga kimuweereddwa kuva eri Katonda. It says that somebody cannot get anything unless it's given unto them from God. Osobola okubeera mu mbeera nga waliwo n'ababadde bakuzaamu amaanyi bakamfaati nga bagatofaayo olaki naye amazima Katonda bw'aba tayingidde mu mbeera eyo tebisobola kukyuka. You can be in a situation when people are comforting you, giving you all kinds of advice, but if it's not God, that situation can't change. Kati nze njagala nnyo okwesiba ku Katonda asobola okukyusa ebintu. That's why I always cling on God who is able to turn around Bassebo ne bannyabo weesibe ku Katonda eyakuyita, eyakwagala, eyakulokola, oli mwana we, yalina fayiro yonna etuukiridde ku bulamu bwo. Ladies and gentlemen, cling unto God because it's only Him who is able to help you. Nze Mukama mmulabye ng'asobola. I've seen God and He's able.
era ensonga lwaki tusinza oluyimba luga nti byakola teri abisobola. That's why we've worshipped in the song that says that what God can do, no one n'oyo can do. gw'olaba alina kyakoze Katonda yamusobozesezza. Even that person who has done something, it's God who has enabled them. Kaana yagaana embeera gy'abaddemu okwembatiza akaseera. Hannah refuted that situation of being in the comfort zone. N'ategeera amaanyi ag'okusaba. And she understood the power in praying. Muweereza munnange mwana wa Katonda ali wano, tegeera amaanyi agali ku lulimi lwo agali mu kwogera ne Katonda. Katonda akyusa ebintu. My fellow minister, child of God, understand the power of speaking to God because He's able to turn around situations. Tegeera amaanyi ago Understand that power agali ku lulimi lwo. that is unto your tongue. Bw'ofunanga akaseera ako, When you get that moment, kakozese bulungi. use it effectively. Si overnight yokka eno, Not only in this overnight, naye n'eyo ewaka gy'obeera but even at your place where you live. weekolerenga overnight yo. Always have a time and make your Prayer own overnight. night yo nga yakusaba, Funayo ekiro when it's for praying. nga kyakusaba. When it's a night of prayer. Tubadde mu kusaba n'okusiiba. We've been in a period of praying and fasting. Waliwo abagamba okusiiba kw'ekyaki twakumaze. So there are people who say that we are done with the period of fasting in a church. Omuntu alye ku mmere mpaka December. So that someone can eat food up to December. Tujja kuddamu mu February. We shall resume in Feb for next year. Naye awo mugundi awo mu crossover awo date burning tebakomyewo okusiiba awo. So they are asking themselves that when they bring back fasting in the time of date burning. Okwo nako ndowooza kankwetegekere. So let me prepare for that time. Mukama yebaziwe. Praise the Lord. Gamba akule nti kula naawe va ku level eyo. Tell your neighbor that mature up, leave that level. Kula naawe va ku level eyo. Mature up, leave that level. Bwe wali emmere okuva ewazaalibwa ekufudde ki? You've been eating food from your time of birth. What has it made in you? Era osigala okyagyagala. Up to now you still need Kati it. bw'ofunayo wiiki oba ennaku 2 oba mwezi nga gugonooko n'okkakkanya omubiri ogwo n'oyimusa amaaso ge eri Katonda, ekyo kigenda kukola amakulu. So when you get that time and fast so that you can make that body to be less than you, that will do great things into your life. Nze mbadde simanyi na kumanya nti kuno okusiba nkumalako olwo omuntu ayogera bw'ati kabadde kata nzirike. There is somebody who says that I didn't even know that I could complete that time of fasting. I was about to faint. Kula naawe. Mature up. Ate no lwaki olunsi obeera mu mbeera bw'etyo? Why do you always be in that situation? Gamba akuliraanyi tutonnafunayo bikunyega. Because you've not got situations that are hindering you. Kaana. Hannah. Bayibuli egambye. The Bible said yasaba kubanga omwoyo gwe gwaliko ennaku. that she prayed because she had sorrow in her spirit. Abamu n'ennaku baagimanyiira dda. Some of you are even used to the time of sorrow. Naye abo tebazze wano ekiro ky'olwaleero. But those didn't come tonight. Abali wano tuli bawanguzi n'okukirawo mu Kristo Yesu. Us who are here are more than conquerors in Christ Ate Jesus. tuva ku level nga tugenda ku level endala. And we are moving from one level to another. 2024 mwaka mupya, mwaka gwa kuliirirwa. Ekyo kirina okubeera mu bulamu bwo oba oyagala oba toyagala. 2024 is a new year. It's a year of recompense that has to happen in your life, whether you want it or not. Tuli mu mwezi gwa February. We are in the second month. Leka buli mwezi olabeko Katonda kyakuliira. I pray that in every month you see recompense. Ate kikino kankuweyo obuntu nga 3 bwokka obugenda okuyamba. Let me just give you 3 things that are going to help you. Tell your neighbor nti manya kyoyagala. Gamba neighbor that know what you want. Every day. Buli lunaku. Manya kyoyagala. Know what you want. Abamu twawandiika ebintu. Some of us wrote down things. Ne tubireeta wano. And we brought them here. Naye wenjogerera kati abamu atandise n'okubyerabira bye yawandiikako. But as I speak now, some of you have already forgotten the things you wrote down. Era atandika ati okusa n'agamba
kakopi kange akapapula kange oba kaliwa ne mu mutwe abinoonya ku lubabu ne mu mutwe tebikyalimu bassebo ne bannyabo Katonda bw'onooba ng'onoolaba ekyamagero mu bulamu bwo manya ky'oyagala. Ladies and gentlemen, if you want to see a miracle in your life, get to know what you want. Yesu yasisinkana omuzibe w'amaaso n'amubuuza oyagala nkukolere ki? Jesus met the blind man and he asked him that, what do you want me to Yali do tamulaba for nga you? muzibe w'amaaso. Yali tamulanga muzibe w'amaaso. Wasn't Jesus saying that the Naye man was amubuuza blind? oyagala nkukolere ki? But he asked him that, what do you want me to do for you? Kubanga naali kuzibula amaaso ng'ate ggwe obadde oyagalamu kirala. Because I can open your eyes, yet there is something else that you need. Omusajja n'alyoka amugamba njagala ndabe. So the man said that, I want to see. Bassebo ne bannyabo, Ladies and gentlemen, sigala ng'omanyi ky'oyagala buli lunaku. always know what you want daily. Sigala ng'oli focused. Beera ng'oli ku mulamwa. Ekyokubiri, Secondly, buli kyonna ky'oyagala whatever you want, mwekiri mu kigambo kya Katonda muno. it is here in the word of God. Tekiri bweru wa kigambo kye. It is not outside his word. Kikyentegeeza, What do I mean? beerako ekisuubizo kye weekwatako. Have a promise that you cling on. Kiki onookijjawa? Where will you get it from? Training obulamu bw'okusoma ekigambo kya Katonda. Train your life to always read the word of God. Ne bw'oba tomanyi kusoma, Even if you don't know how to read, Katonda asobola okukuyigiriza. God can teach you how to. Osobola okuwuliriza message okugiwulira obuwulizi. You can listen unto the message from the word of God. Naye abamu agenda nze si musumba, aboozi nze simanyi kusoma Bayibuli, kale ekigambo nandibadde nkyagala nnyo. Ne waliyo ne gundi Bayibuli nga ziri mu audio, owuliriza buwuliriza. Someone comes and says that, Apostle, me, I don't know how to read, but there are even Bibles that are in the audio, so you can listen unto them. Naye abamu owuliriza buwuliriza bazita batya zino TikTok zokka ogira oslidinga busa akavaako nga kukagenda ng'owuliriza akala ng'oseka ng'ogwenu wagamba aya kiwedde olwaleero nfunye breakfast ne lunch. Some of you are always on social media scrolling each and every update, and after there you say that now my lunch and supper is done. Weebuuze, Ask yourself, mu by'oyagala biri mwebiri omwo? are the things that you want on social media? Kwata ekigambo kya Katonda. Get a hold of the word of God. Kaana n'agenda mu maaso ga Mukama Hannah went before God n'ayiwa omutima gwe and she poured out her heart. nti ne kabona Eri n'atuuka okumugamba ne mukazi gwe ekikukezeza okutamira omwenge okujja mu yeekaalu muno ng'oli mutamiivu. To the extent that the priest Eli asked her that, what has made you to drink alcohol in this morning that you Kubanga are drunk? yasaba n'atuuka okuba nga takyasobola na kwogera oba ng'ali mu nnimi oba ng'ali mu mwoyo ng'alabika nga takyasobola na kuggyayo ddoboozi lye kubanga omutima gwe yali agufuse mu maaso ga Mukama. Because she prayed up to the time whereby she could not speak because she had poured her heart unto God. Tugendako mu kaseera akaddako okusaba. In the next moment, you are going to be praying. Abamu bwe tuyingira mu kusaba, Some of you, when we enter into the time of olw'okuba praying, abamu tubeera nga tewaliwo na bitunyiga nnyo biri ku myoyo gyaffe, olaba oli asaba bwe yeekeberako ne ku njala, bw'asaba bwe yeekeberako ne mu nviri bw'ati ng'alinga ali awo alinga ali aswaga asaba n'akola ki bw'atunulako bw'ati n'oga kikyali. some of us, when we reach into the time of prayer, we just pray lazily, just looking unto ourselves because we don't have situation. Olumala ng'asooka nga apoozingamu ng'atunulirako ne ku balala awo abasaba. After they pause and they look unto other people who are praying. Oluvawo ng'addamu ng'akubako mu ngalo, haleluya, Yesu amakasa, Yesu. Oh, haleluya. After there, they clap calling Jesus, saying hallelujah. Kama yebazibwe. Praise be to God. Beganga ali awo. Kubanga talina kiri ku mutima gwe kimukola ki? Kimusindika mu kusaba. Tell your neighbor, sooka onzukusizeko oyo ayeebase ng'obudde bukedde teweeba kubanga bwakedde. Tell your neighbor not to Essaawa sleep. ez'okwebaka zaakuyiseeko dda. The time of sleeping has already elapsed. Ojja kwebaka nkya. You will sleep tomorrow. Kama yebazibwe. Praise be to God.
Okusaba. Prayer Kuyiwa kiri ku mutima gwo maaso ga Mukama. is pouring out what is onto your heart before God. Okusaba ng'oli serious. Praying seriously. Waliwo ekiri ku mutima. There is something that is unto the heart. Waliwo weetaaga okulaba ekisa kya Katonda. There is somewhere where you need to see the grace of God. Kama yebazibwe. Praise the Lord. Kubanga Katonda yatusuubiza n'atugamba musabe mugenda kuweebwa. Because God promised us and He said that ask you will receive. Bayibuli egenda maaso n'egamba. The Bible continues and Ti says Katonda n'aggula olubuto lwa Kaana. that God opened the womb of Hannah. Bassebo ne bannyabo Katonda yaggulawo enzigi ezibadde zeggadde. Katonda yagenda mu maaso go n'aziggula. Ladies and gentlemen, it's God who opens the doors that are before you. Katonda n'aggula olubuto lwa Kaana. So God opened the womb of Hannah. Katonda n'amuwa omwana ayitibwa Samuel. God gave her a child called Samuel. Samuel n'abeera wa mugaso. And Samuel was profitable Kubanga yali nnabbi. because he was a prophet. Abaana beeruka, abaana ba Penina tetubalabako mu byawandiiko eboogerwako ng'abalina kye baakola. We don't see any child of Penina being talked about in the Bible. Mpuliriza bulungi. Listen unto me Kankuwa very well. ekigambo eky'obunnabbi. Let me give you a word of prophecy. Tofaayo ababadde baakusookayo. Don't mind about the people who Naye went before you, ogenda bayisa. but you are going to overtake them Ate ng'oliko oli wa mugaso. and you are going to be profitable. Yes. Wow. Ayinza okuba aliwo abadde balinga baakusookayo. It is as if they overtook you. Naye amafuta ag'omugaso, amafuta agaggula enzigi ez'amaanyi gamaze okukulembera mu linnya erya Yesu. But the anointing that opens great doors has already gone before you in Jesus' name. Yamuwa ekyamagero ekisooka kimu eky'omwana nga yeewa byafaayo. He gave him a miracle of a child who was profitable. Katonda bw'aba akola ebintu, When God is doing things, akola biri perfect. akola ebintu ebituukiridde. Katonda agenda kukola ebintu ebituukiridde mu bulamu bwammwe. God is going to do perfect things in your lives. 2024. 2024. Gamba nti mu linnya lya Yesu. Say in the name of Jesus. Gamba nti mu linnya lya Yesu. In the name of Jesus. Katonda wange, My God, kola ekituukiridde mu bulamu bwange. do something perfect in my life. Wuliriza ekyaddako. Listen what happened next. Mu ssuula ey'okubiri, In chapter 2, olunyiiri olw'abirimu, verse 21, Bayibuli agamba nti Katonda era n'addamu n'ajjira Kaana. the Bible says that God came for Hannah again. N'azaala n'afuna olubuto. She conceived. N'azaala abaana ab'obuwala bameka? She gave birth to daughters who were how many? Nga siwuliddeyo n'omu ayogera. As I've not had any answer. 8. Katusomewo. Let us read there. Simanyi gwe baana bameka b'oyagala. Njagala kujjayo ekigambo recompense. Katonda agenda kukuddiza byonna. God is going to recompense whatever you lost. Wuliriza. Listen. Weebala Omwoyo Omutukuvu. Thank you, Holy Spirit. Olinnya olw'abirimu. Verse 21. Samuel ekyokubiri ezinnya olw'abirimu. 2 Samuel chapter 2, verse 21. Awo Mukama n'ajjira Kaana n'aba olubuto n'azaala abaana ab'obulenzi 3 n'ab'obuwala 2. Omwana Samwiri n'akula n'akulira mu maaso ga Mukama. Kaana bwe yaddamu ofuna olubuto yazaala abaana 5. After Hannah giving birth, she gave birth to 5 children. Ab'obulenzi bameka? They were 3 sons. Kati oli eyali yazaala ng'azaala omu abeera akukubye ki? So the other one was only giving birth to only 1 child. Olubuto olumu gwe ng'oyiwawo 5. Only in 1 pregnancy you give birth to 5 children. Waliwo Katonda bagenda okukolera ebyamagero. There are people that God is going to do for miracles. Nga biyisa abantu ababikoledde emyaka 10, emyaka 2, gwe Katonda akikukolere mu linnya
erya Yesu. And they are going to be better than those which have got miracles previously. Bwikigenda kubeerawo. That's going to happen. Ng'oli yakikoledde myaka 10, myaka 2, akoze afubye, Katonda gw'akikukolera omulundi ogwo. And you will find someone who took 10 years or 20 years to get something, but for you, God will only take in only 1 year and He will do it for you. Byagenda okukola omwaka guno. Those are the things that God is going to do Kubanga this mwaka year. gwa kuliyirirwa. Because it's a year of recompense. Buli kyonna ekibadde kyayitako. Whatever had expired. Kansomeyo ekyandiikibwa kimu kye mpulira tugendeko mu kaseera akalala. Let me read another verse and then we shall go into the next moment. Isaiah 44. Yesaya 44. Olinya olw'abiri Verse 25. Kantandikire ku lw'abiri. Let me start with verse 24. Gamba bw'ati. This is what it says. Bw'ati bw'ayogera Mukama. This is what the Lord says. Omununuzi wo. Your Redeemer. Eyakubumba okuva mu lubuto. Who chose you from the womb. Nti nze Mukama akola byonna. That I'm the Lord I'm the Lord the maker of all Abamba things. eggulu. Who stretches out the heavens. Ayanjuluza ensi. Who spreads out the earth. Ani yali nange. Agambe nze Mukama akola byonna. He's saying that I'm the Lord who does all those things. Basebo ne bannyabo ono ayogedde ye Mukama. Ladies and gentlemen, the one who has spoken is the Lord. Agamye nze Mukama eyayanjuluza eggulu n'ensi n'abamba eggulu n'ennyanjuluza ensi era nze nabikola. Ani yali nange ampa amagezi ampabule. He's saying that I'm the Lord who stretched out the earth and the heaven, who was there to advise me. Hallelujah. Amen. Olw'abiri. Verse 25. Atta obubonero bw'abalimba. Who foils the signs of false Alalusa prophets amalogo. and makes fools of Akyusa diviners. abagezigezi okudda ennyuma. Who overthrows the learning of the N'asirwaza wise amagezi gaabwe. and he turns it into nonsense. Oba wabaddewo obubonero bw'abalimba, oba bubonero bwa mizimu ki, oba biki ebibaddewo nga bijja ku bulamu bwo, bijja mu kulemesa wonna mu eri y'obulamu bwo, Katonda abitta. God is destroying whatever Katonda was hindering your abisikiriza. life. God is destroying them. Lwaki nkuwadde ekyawandiikibwa kino? Why have I given you that scripture? Nakiwulidde nga nsaba. I received it when I'm praying. Njagala okyekwateko. I want you to get a hold of it. Ogambe Mukama. And you say, God, Ye gwotta obubonero bw'abalimba. that you are the one who destroys the Kati devices of... wabaddewo okufiirizibwa, wabaddewo ebintu bye sitategeera mu bulamu bwange, wabaddewo ebintu ebinnemesaako okubeerako wentuuka, naye kaakati njagala bife. There are things that have been hindering me to reach unto the Kubanga next amaanyi level. agabitta gago. Because you have the power to destroy them. Atta obubonero bw'abalimba. It destroys the signs of liars. Nti oba wadde malogo oba biki ebiriwo abizikiriza, n'abagezigezi abadde balowooza ti b'amagezi abazza emabega. It destroys whatever the witchcraft are preparing, and even those who call them themselves wise. Njagala owuliriza olunya olw'abiri I want you to listen unto verse 26. Anyweza ekigambo ky'omuweereza we. Who carries out the words of his servants N'atuukiriza okuteesa kw'ababaka be. and fulfills the predictions of the messengers. Ani muweereza? Who is the servant? Ani gw'ayogerako wano? Who is he talking about? Gamba nti Katonda anyweza ekigambo kyange kye ŋŋenda okwogera. Say that God is establishing the word that I'm about to say. Kubanga twalondebwa Katonda. Because we were chosen by God. Anyweza kigambo kya muweereza we, so si kya mizimu, so si kya nkola za bubi. Katonda anyweza kigambo kya muweereza. He establishes the word of his servant, not the word of demons or witchcraft. Kati biki bye weetaaga? So what do you need? Biki by'okkiriza Katonda? What do you believe God for? Katonda agenda binyweza. God is going to establish Katonda them. agenda biteekawo. God is going to fulfill Nti them. n'atuukiriza n'atuukiriza olwabiri mu mukagame nti era atuukiriza okuteesa kw'abaka be, n'ayogera ne ku Yerusaalemi nti kirituulwamu, ne ku bibuga bya Yuda nti birizimbibwa, nange ndigolokosa ebifo ebyazika. Who says of Jerusalem, it shall be it should be inhabited,
of the towns of Judah they shall be rebuilt, and of their ruins I will restore mwaka gwa them. kuliyirirwa. It is a year of Ebibadde recompense. byazika, ebibadde byagenda, Katonda agenda biristowalinga, agenda kubizaawo kubanga anyweza ekigambo ky'omuweereza we. God is going to restore whatever you lost because he's establishing the word of his servant. Simanyi bibuga ki ebibadde tebituulwamu mu bulamu bwo. I don't know the towns that have not been inhabited in your life. Bameka beetegese okufuluma olwaliro nga balaba ebyamagero Katonda byagenda okukola. How many are ready to behold the miracles that God is about to see? Kaakati ayeebase ye muleke yeebakire ddala. Whoever is sleeping, just leave them to continue sleeping. Bameka nga weetegese okulaba Katonda ng'akola ebyamagero amakya ga leero. How many are ready to see God doing miracles this morning? Yimirira ku bigere ebyo. Raise up on your feet. Agambye nti n'ebifo ebyazika birituulwamu. He's saying that even the places that were ruined are going to be inhabited. Ebifo ebyazika. The places that were ruined. Simanyi bifo ki ebibadde mulamu ng'olaba ng'ebyazika. I don't know what places in your life that you took to be Oba mu destroyed. bya mirimo, It can be at your work. oba mu bya buweereza, oba mu bya maka. It can be in your ministry or family. Bigenda kuddamu bituulwemu. They are going to be restored. Kubanga Katonda agenda kunyweza ekigambo ky'ogenda okwogera. Because God is going to establish the word that you are going to speak. Njagala okyukire akulyanyi omugambe nti essaawa eno gye tugenda okutwala. Turn unto your neighbor and tell them that this hour that you are going to take, Gyako ekisweta ekyo. take away that sweater. Ebyokusaba nga bw'okebera enjala bw'otunula ku ttaka ebyo byerabire. Forget about these things of just looking unto your nails and the ground. Bw'owulira nga toli mwetegefu kusaba genda otuule eri awasemba ofune akatebe otuule eyo. If you are not ready to pray, just go behind, get a seat and sit there. Olinde Faaza ajja kukusabira. And you wait for the Father, he will pray for you. Naye ffe mu kkanisa y'abalokole tetubeeramu n'abafaaza batusabire. But here, as born again, we don't have fathers to pray for us. Kama yeebazibwe. Praise be to God. Ffe twetuukira ku Namulondo. For us to reach unto the throne ourselves. Njagala weerabire ebikwetoodde byonna. I want you to forget the things that are surrounding you. Njagala tuveeyo eri waggulu. Ente ba Asha mugyeewo ku ntebe ezo ezimu etuba tetusobola kujja wano. Teriiwo katebe kati kutuulako. Awulira omugongo gukuluma ojja genda eri nga gukoye okuyimira ogenda eri okateera eri. Wano njagala kulaba abantu bagenda kusaba nga tatudde oba ng'afukamidde bufukamizi nga tuveeyo. Bw'owulira ng'okkiriziganyizza n'omwoyo kyagambye oba kye tulimu ekyokusaba gw'oba ojja mu maaso. Si kukaka. Bw'owulira ng'okyagala gw'oba ojja wano. If you are ready to pray, come and occupy this place. Tuveeyo mu butebe tudde wano mu maaso wano. Let us leave the seats. Let us come in front. Tugenda kukozesaayo essaawa oba eddakiika eziwo nga zaakusaba. We are going to take some minutes, like an hour, and then we pray. Bw'owulira jaketi eyo gy'otaddeko ba ekizibawo ekyo yambadde nga kibugumye ennyo kizitoyo kiteekeko wali tewali wajja kitwala ojja kukisangawo. If you feel that you are feeling very warm, just take away that sweater, put it behind. No one is going to take it from there. Njagala kulaba abantu nga basaba ng'osaba. I want to see people praying honestly. Weggalire mu kisenge ekyokusaba. Close yourself unto the room of prayer. Ate osabe by'otegeera. And then you pray when you understand what you are praying for. Oba kusaba mu nnimi saba mu nnimi. If it is pray in tongues, speak in tongues. Abamu tugenda kugamba banange mpulira byensabye biweddeyo. Some of you reach a moment and you say that what I'm praying for is over. Kale yogera ekyo kyokka ky'owulira ky'oyagala kyogere gamba Mukama kino. Yogera kale ekigambo kimu nga ekyo ky'ogamba Mukama kino njagala kiraba. At least just speak one word and say, God, this one, I want you to do this and that. Nze simanyi kusaba lwaki nsabira eddakiika 5 byensabira ne biggwayo. You say that I don't know how to pray. I just pray for 5 minutes and then the prayers are over. Omanyi lwaki biggwayo? Do you know why kubanga amaaso go ag'omwoyo batogaggalidde osaba olowooza kati ziwezesa ameka kati ngenda kudduka kati ate kati kino
ono akaviri kano ke yasibye naza nange mukama mpa ku ssente awo nga kulietinzewo essala mangu mpa ku ssente nange ngende nkasibe bwasabwa abantu Katonda wange mbadde ne kino sikirabanga noono naye yazze bw'ati mu kyaki egamba kuli osaba naye ebirowoozo biri eno biri eri ebigambo era bigenda kuggwako tandike kubeera mu birowoozo. You pray when you are minding about other people, so you will find yourself finding yourself out of words to pray. Bayibuli egamba nti kyonna kye munaasabanga ngenda kikola. Basebo ne bannyabo Katonda si mulimba, Katonda alabira kigambo kye n'akituukiriza. The Bible says that whatever you ask you will receive. God is not a deceiver. He just watches over his word to fulfill it. Njagala nnyo nsule mu maaso ga Mukama, nsule mu kiro ekyokusaba mbeereko n'ekyenkoze. Nga yagenza okulima olulimi, nga yagenza okubaako kyako n'awulira ddala ng'akikoze n'alindirira ebibala. I want you to take this night to be effective. Like someone who goes to cultivate land and they get fruit out of that land. Praise be to God. You can extend this side. Oyimire wekka tugenda kusabira wano oba fukamire oba okola ki awulira nga owulira onootera okugwa wansi gweoyambuka eri waggulu eri katebe gy'otuulire. If you feel that you are weak, just go behind and take up a seat and sit there. Yangu antusinze oluyimba. We are going to be worshiping in a song. Meme yange tendereza Mukama, mutima gwange sinze erinnya lyo, yadde okufa tekwa kuyinza, ne muntana wasigalanga gwe Mukama, ne muntana wasigalanga gwe Mukama. Meme yange tendereza Mukama, giragire meme y'omuseera kino, mutima gwange sinze erinnya lye, yadde okufa tekwa kuyinza, ne muntana wasigalanga gwe Mukama, ne muntana wasigalanga gwe Mukama, ne muntana Yesu. Oli manyi, oli buyinza, ne Mukama, ne muntana wasigalanga gwe Mukama. Ky'omwoyo omutukuvu ng'azze, oyo ge maanyi gange, nze siyinza kusigalanga bwe ndi omulungi. Omwoyo omutukuvu ng'azze, bw'abeera mu nze siyinza kusigalanga bwe ndi nze mumanyi. Omwoyo omutukuvu bw'ajja mu bwange siyinza kusigalanga bwe ndi. Akyusa asumulula byonna ebyansibo, tewali kimulema sangula amaziga gange, ayugumya byonna tumusinze siyinza kusigala nga bwe ndi, bw'atuuka akola atya.
Mukama gwe lwazi jango sumulule asangula amaziga gange webale omwoyo byonna nze nsumululwa nze siyinza kusigala bwe ndino olwaleero siyinza taata ne mu kiseera kino siyinza nze siyinza n'endwadde zazitwala siyinza kusigala bwe ndi omukisogo yagugaba taata yinza kusigala yenze ngambye siyinza nze siyinza kusigala nga bwe kale tandika oyogere n'omwoyo omutukuvu oyo yogera naye oyo atasobola kuleka nga bw'obadde tandika oyogere naye oyo kabaka ow'ekitiibwa taata omwoyo omutukuvu tukwebaza mannyini ggulo Mukama tumanye amaanyi ag'ekitiibwa kyo gamaze dde okukka mu kifo kino kabaka ayi katonda nannyini kisa Mukama tukwebaza olw'amakya gano amalungi Mukama tukwebaza katonda akola ebyekisa era Mukama tumanyi ng'amaanyi go gamaze dde okujja okukoma ku bantu bo okusumula ayi katonda okwanukula ebibuuzo ebadde ku mitima okwanukula ennaku ebadde ku mutima okwanukula Mukama wange okuddamu essaala ayi nannyini kisa abaka amakya gano katonda nannyini buyinza byonna eri gwe gwe tukowoola gwe tuyita ayingira mu mbeera ayingira mu bulamu ebintu ne bikyuka ayingira mu bulamu embeera n'ekyuka nannyini buyinza waliwo omwana wo obuwala wano waliwo omwana w'obulenzi waliwo omwana wo ayita erinnya lyo kigambo kyo kyogedde ti abayita erinnya lyo banaalokolebwa abakoola erinnya lyo banaayambibwa abakwesiga Mukama tebagenda kuswazibwa ayi katonda nannyini kisa Mukama wange ensonga lwaki tuzze wano Mukama nga tuyita linnya lyo nga tuyita gwe katonda asobola okukyusa ebintu Mukama omuddu Dawudi n'ayogera tinakoola Mukama nampulira nandokola mu kutya kwange konna ayi katonda ow'ekisa ng'owola amaanyi go agasobola okulokola abaana bo bano ababadde balina ebibatiisiza ate balina ebibeeraliikiriza katonda wange ebiraliikiriza ebyo binaakyuka bikyuka ayi katonda wange ebiraliikiriza mu bulamu ebiraliikiriza mu mirimu ebiraliikiriza mu maka ebiraliikiriza mu bye bakola ayi katonda ow'ekisa ng'owola amaanyi ago amaanyi agakyusa amaanyi agalokola amaanyi agayamba amaanyi agatereza ayi katonda wange tambula katonda ow'ekisa katonda asisinkana katonda abeera makatarabla zanderebebo Innya lya Yesu omwana katonda omulamu katonda wange k'ekitiibwa kyo kirabisibwe obwakabaka bwo bujje by'oyagala bikolebwe ayi katonda Mukama waliwo omusajja n'omukazi ali wano ayina byakooye ayina waabadde ayina weetaaga okgenda ayina Mukama by'ayagala okulaba nga birabisibwa nga byetuukirira mu bulamu bwayi Mukama katonda nannyini kisa katonda olwaze katonda asobola Mukama yawulira akaana bwe yakuyita eyamulekompensi nga taata n'omuwa n'abaana bataano Mukama nsaba amaanyi ag'ebyamagero ebirituukiridde amaanyi ag'ebyamagero ebirabisibwa katonda wange leka gake yogera naye Mukama yogera naye katonda sinda mu maaso ge ayi katonda wange ayi kabaka asobola ayi katonda gwe twesiga ayi katonda ayina byonna ayi katonda anula ayi katonda ayamba Mukama oyamba abantu bo kabaka oyamba abaweereza bo ssebo oyamba abayitiddwa erinnya lyo oyamba abakukoola oyamba abakwesiga oyamba otaasa ayi katonda wange yamba abaana bo katonda wange yamba abaweereza bo bano katonda wange yamba abatukuvu bo bano makatara makata yogera makata
yimuse eddoboozi lyo ayinza byonna yimuse eddoboozi lyo asobola akola ebyamagero akola ebyewunyisa weetaaga katonda yekka weetaaga kabaka yekka weetaaga olwazi oyo yekka abetente enjazi akutula ebyekyejo asaanuusa amalogo laba amaanyi ge ng'oli mu muyita gaga amaanyi ga katonda amaanyi ge gamaze dde okujja amaanyi ge weegali amaanyi agasumulula amaanyi agalokola genda maaso oyite yita erinnya lye teryayita linnya lye n'atalokolebwa ekiro kya leero katonda akulokola katonda akuyamba katonda akutaasa katonda akusumula katonda akweyambira yamba mukama ayamba abaana be nga tumuyita waliwo amaanyi ga katonda agamaze okukka kubanga weegale gabasumulula teri musimu teri maanyi agagenda okusigala nga galimiridde katonda ayimiriza makatarabla zandarabababababababa makatarabla mukama taasa mukama yamba mukama nunula mukama beera abamu balina ebirwadde bibanyigiriza enough is enough mukama bikoma kati mukama bisigala wano ayi katonda mpita amaanyi amaanyi ga katonda amaanyi ga mukama bwe gajja mu mubiri egubadde n'endwadde mukama zivaawo egajja abadde obwavu mukama wabeera bugagga abadde bikolimo mukama wabeera mukisa amaanyi g'empita makatarababababababababa yandarababababababa alalusa amalogo teri ddogo teri bisiba teri byakyejo makatarabla waliwo omuliro ogwokya ogwokya ebisimba ogwokya ebirwadde ogwokya makatarabla omuliro gwa katonda omuliro gwa mukama omuliro gwa katonda tatangu yita omuliro gwa katonda makatarabla zandarabrazande omuliro gwa mukama guyingira mu magumba ebirwadde ne bivaamu guyingira mu nsawo obalere muli sente ne zijja laba amagezi laba amaanyi laba ekisa katonda akwambaza ekisa katonda akwambaza amaanyi andagattako obulungi andagattako obuwanguzi bwe kubanga bubwo makatarabla yandarabla baba makatarabla makasataraba yakatarabla makatarabla yeketorobrokosata yakatarabla zande berako byokowa mukama abana bano balina bye bakoye mukama katonda wange obayamba katonda wange obabeera katonda wange obasumulula katonda wange obataasa katonda wange obasiikana maanyi gaga ebyamagero maanyi gagayamba maanyi gagakyusa maanyi gaganunula maanyi go ayi katonda wayogera guno mwaka gwali kompesi lord ayi katonda wake osiikana abaana bo ayi katonda wange watuula ku nsozi nezisaanuuka ebiwovu ne bijjula ayi katonda makatarabla yandarablaba makatarabla yarab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 a makatorabla sande makatarabla zande yakarabla babakasete ayandarababababa buli lusozi lusaanuuka buli kiwonvu kijjule obwakabaka obujje ayi katonda ow'amaanyi makatarabla waliwo abaana bakoola waliwo abayita erinnya lyo waliwo abakwetaaga ayi katonda wake makariandarababa makarabla abamamamamama mukama gwe gwe twakkiriza mukama gwe gwe tulira katonda waffe omusumba omulungi omusumba w'ekisa omusumba w'amaanyi amaanyi ag'ekisa amaanyi ag'ekitiibwa makatarabrazanterebo yakatara mama koseta makatarabrasata yamakata yanarabrasekata yakatarabrazande
zande makatarabra egolo kalimamire egolo limamira ibokama egolo mamire egolo mamira ikatonda egolo mamire erichuse ebintu bichuke makarabra omusayi guchuke riandarabra ebogero luchuke makatarabra olwachuka olwakana lwachuka ikatonda waliwo olugero luchuka waliwo olugero luchuka waliwo olugero luchuka makataraba yandaraba baba yaraba yaraba baba yeketarapa kasata rebakatarabra kata yandarabra kosataraba yakatarabra sondoraba yakatarabra kotorobo yandarabra sata yandiria makosata yakarabra zande ye makata yandaraba kasata yandarabra sataraba yandarabra sokotaraba yandarabra sikataraba mukama yamba batu mukama wonna jebale nabali mawanga genjawulo makatarabra zande atonda wanga abayamba atonda wanga abatasa atonda wanga abayamba abali mu bifo byenjawulo abali mawanga genjawulo abali mu sesenjawulo makatarabra yetakarabra zande makata yanda kutarapra yakatarapra sata yanda diaboko sata ariabakatarapra makata yanda diaboko sata makorapra sata yatorapra kasata yakarapra satarapa yende riaboko sata amanya gebi amagro amanyu gaya katonda makatarapra mokama kempita makatarapra makata tonight Lord tonight Jehovah ka leria makata yesa makatarapa yenda rapra seka warioba kwetaka makatarabla yenda rabla zande you change Jehovah ka you deliver your people Lord makatarapa yekatarapa yenda rabla sata yenda rabla seka yerebo kotorobo makatarapa yenda riandorobo babo makatarapa yenda rabla zande yemako setaraba ariandora baba makatarapa makata yenda raba yetomuliro makatarapa nomuliro gwa katonda omuliro gusanyawo omuliro mukama ogutukuza tata oguteresa makatarapa makara yandara baba makatara yandara brasata yandara braseta riabakatara yandara baba riakara brasata yandere bokoseta yera makatara yandara braseta ka yandara brasitoro babo yandara brasata yandara baba yandara baba the fire makatara brasata I call the fire the Holy Ghost Lord makatarapra yanda rapra sota yakatarapra the fire makatarapra sata yanda rapra sata the enough is enough Lord makatarapra yanda rapra kataraba yanda rapra zandaraba yakatarapra mokama omuliro mujifosino tata omuliro lyababadde birwadde mu mbuto omuliro lyabadde birwadde migongo mokama bisikirire mokama bivaayo mokama bigenda agagazimba gabula agalipoti g'obulwadde bigenda makatarapra zande eryabadde bagambibwa titebalifumbirwa makatarapra I declare makatarapra byonna ebadde byalemesa ebadde byabasa bisikirira makatarapra babula baba bakataraba ngambala baba bakataraba makatara prakata makatara prakataraba makatara prasataraba yandara prakotora pra yandara prakatara prava yandara prakatora prava yandara prakasata yandara baba yandara baba yandara baba yena nokora prakata yandora prakatora mdane makada brasindara baba makaro prokosandara baba makara zindara barabo makarabla zandara barabo makarabla zandara barabo makarabla zande ya makatara bakara yandara bla katara yandara bla katara yandari
makurabra undara baba yandora baba makatora prakatara yandara baba yakatara prakate yandara brasatara yandara baba ka yerebo kotara baba makaterebo kosandara baba makatara Makata rabra sande yanda rabra sakaraba yanda baba rianda baba rianda baba rianda baba makarabla zanda baba makarabla zande makatarapa yanda baba makotoro baba yere baba yere baba yanda baba yanda baba makurobo koseta yandu rabra seta raka yanda rabra kata rabra yanda rabra kata yanda baba makatara baba yanderebo koseta yandaria makoseta oblamba bantu obuchuka oblamba bana obuchuka. You glorify your name Jehovah, you glorify your name Jehovah in our life Lord. Makatarabla in our generation Lord, in our ministry Lord. Makatarabla yandarabla zande riandara baba riamakatara yanderebo koseta yandara baba oh makaterebo makatarabla yandorobo kosete makasataraba makataraba yandarabla mukama aikatondo wechisa aikatonda insabyona aikatonda kolebyama amanyigo mukama gake amanyigo mukama galabiswe ategulira mamire aikatonda wake omoyo wa mukama omoyo wa katonda omoyo wekitiibwa omoyo asobola atukozesa ebyama atukozesa makatarapa yandariandora baba nokamantira baba yakarabla zande oyogedai katonda mariandara baba mukama ye makotorobo yanderebo kosata yandarama katoraba yandarabra siara baba yanderebo koseta okaziensalo zafe oyimusebi byafe oyanjuluze mukama wange makatarabla mukama riandara baba makatarabra riandara baba makotorobo satara baba riandara baba makatarabla yandara baba seka yandara baba sete yandara baba mukama riakarabra yandara baba yekarabla oyogede tata tyogurumiza yejembe lyafe mukama ngeri emboga mukama makatarabla oyanjuluza omuto ngolukindo ayimukama asansulenge jirekete makatarapra yenderebo koseta yerebo kosianderebo yerebo kosiandara baba riamaka satara baba yandara baba mama robo kosinderebo rebo kosinderebo rebo kosindara baba yandara baba makatara baba alijula mazwali geja oyakulindira ikatonda analabo bulonjibo makatarapa babaka yendara baba mukama rieko sete rieko senderebo rieko sinderebo rieko sanderebo rieko sanderebo rieko sandereba. Jesus Jesus ribo kosyanderebo yimira kubigere byo bulise kino tugenda kukola amaanyi ag'ebyamagero. We are going to call upon the power of God. Amaanyi ag'ebyamagero. The power that does miracles. Bassebo ne bannyabo Katonda waffe munene. Ladies and gentlemen, our God is great. Twagala okuyita amaanyi gaagakola ebyamagero mu bulamu bwaffe. We want to call upon His power that does miracles in our lives. Ekyamagero kitegeeza ekintu ky'otakosobola okukola mu maanyi go. A miracle means something that you can't do in your own power.
ekyamagero Katonda tatugamba bugambe na kukoma okukola byamagero, atugamba n'okulaba ebyewuunyisa. God does not only step on miracles, but even says that he's going to do wonders. Ngenda kusabira n'abantu abamu mu kifo kino. I'm also going to pray for some people in this place. Waliwo ebintu by'obadde oloketingiramu nga bikomawo mbulamu bwo mwaka ku mwaka nga kikomawo ne kibeera mu bulamu bwe naye nga si kirungi. There are things that keep on rotating in your life, year in, year out, yet they are negative. Olugero lwakyo lumaze okukoma ekiro kyolwa amakya ga leero. Their story has already ended this morning. Lumaze okukoma olugero olwo. That story has ended. Amaanyi ge gagenda tisikugenda olwedde we gali mu kifo kino gagenda kutandika okusumula n'okukwata ku bulamu bw'abantu. His power is going to start delivering and touching people's lives. Ababawulira nga bageetaaga mu ssaawa zino. Those who feel that they need it currently. Abamugenda kwambala amaanyi ga kukola byamagero. Some of you are going to get power to do miracles. Ogenda kubeera ekikozesebwa kya Katonda omulamu. You are going to be the vessel of the living God. Yesu yatusuubiza ntugamba nti omwoyo omutukuvu bw'alijja agenda kubabatiza n'amaanyi n'omuliro. Jesus promised us that when the Holy Spirit comes, he will baptize you with the Holy Spirit and also fire. Abamu muli wano temuleganga ku maanyi ago ag'omwoyo omutukuvu agakola ebintu ebyamagero ebyama. Some of you have never tasted the power of the Holy Spirit that does miraculous things. Wanika emikono gyo kubanga gamaze dda okutuuka mu kifo kino. Raise up your hands because that power is already here in this place. Weerabira ebikuliraanye. Forget about the things surrounding you. Mwoyo mutukuvu yamaze dda okukka mu kifo kino. The Holy Spirit has already descended in this place. Tofaayo mu ngeri yonna gy'agenda okuministali ngeri obulamu. Abamu ogenda kulya nga tosobola kuyimirira. Naye ekyo tokifaako. Ye amaze okutandika okuministalinga mu bulamu bwamwe kati. Don't mind about the way he's going to minister into your Mwoyo life. mutukuvu taata nkwaniriza mu kiseera kino. Holy Spirit, I welcome in this place. Omwoyo mutukuvu nkwaniriza mu kiseera kino. Holy Spirit, I welcome you right about Omwoyo now. akola ebyamagero. The Spirit that does miracles. Omwoyo atwambala ne tukola ebyewuunyisa. The Spirit that enables us to do wonders. Waliwo omukyala gw'ayambala essaawa eno. There is a lady that you are meeting Waliwo right now. omukyala gw'ayambala. There is a lady that you are meeting. Ajjawo obw'obuntu bwo. Ajjawo entegeera yo. He's taking away your understanding. Ebintu obadde obirabamu. The way you've been seeing things. Ebimu ebadde bikulemesa kwe kutandika n'okakirwetinga nnyo. N'obala nnyo ebintu mu magezi go. Some of the things that have been hindering you from starting is leka because Mukama you amaanyi see gage things in your ebyamagero own way. gake amaanyi ag'omwoyo omutukuvu taata nkwaniriza. I welcome you, Holy Spirit. Rimoko shanta rapra sika rabla zanderebo. Omwoyo omutukuvu. Holy Spirit. 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 Nga mwogera omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu. Twala omwoyo omutukuvu gaaga amaanyi ge gakubatiza kati mu linnya lya Yesu. Riboko shanta rapra sike riandoro bobobo. Riboko shanda rabababa. Katonda aweereza mu bulamu bwammwe essaawa eno. God is ministering Katonda unto your lives aweereza mu bulamu right bwammwe now. essaawa eno. Omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu. Holy Spirit. Omwoyo omutukuvu. Holy Spirit. Omwoyo omutukuvu. Holy Spirit. Makashiere boko shiendere bebo. Makashiere bobo shika rabla zande. Mukama nabadde ngani mukusaba nenda Katonda ng'abatiza abaana be ayambaza abaana be 224 oba oyagala oba toyagala naye nga weetaaga okulaba ekisa kya Katonda. Katonda akubatiza n'amaanyi ke. God is baptizing you with his power, whether you want it or not. Waliwo omuntu awulira amaanyi mu mikono gye. Waliwo amafuta agakka mu mikono egyo. There is an anointing that is filling your Mpulira hands. Katonda ateeka amaanyi mu mikono egyo. I feel God putting power into your Katonda hands. ayambaza emikono gye egy'amaanyi. God is filling your hands with power. Gaago gakka mu mikono gyo ng'amasannyalaze.
That power is descending like electricity into your gaago hand. gakka mu mikono gyo ng'amaanyi agatosobola kwebeereka. It is coming like power that you can't contain. Rimokoshianda raprasikara. Makario koshentere bobo. Ribokoshianda rabababasika raprasanterebo. Yes. Jesus. Yes. Jesus. Yes. Jesus. Yes. Jesus. Laba amafuta. Behold the Laba anointing. amafuta. Behold the Laba anointing. amafuta. Behold the anointing. Bandeta osembeza omukyalo ewa. Amaanyi ga Katonda gamaze okwambala. The power of God has already filled you. Waliwo ekifaananyi ky'obadde weerabiramu ebiseera ebimu. There is an image that you've been seeing yourself in some moments. Rima kasiando robobo koshianda rababababa. Riko sheterebo makarabra zandere bobo shaka. Ribo koshanda rabababa shita karabra sendere bobo. Makario koshinda rabababa sete. Waliwo abeetaaga okulega ku kiso ekyo. Waliwo abeetaaga okulega ku maanyi ge. Gaago gatwale. Gaago gatambuliremu. Gaago gatambuliremu. Gaago gatambuliremu. Okuva leero makato raprasika limo zende. Nsumula ekiso ekyo. Yes. Makarebo koshinda raprasika rabla. Katonda yerondera abantu be. Katonda n'abakozesa. Katonda n'abafuula obujulizi. Katonda afuula omukyalo oyo obujulizi. Kwala ku mukyalo oyo. Katonda amufuula obujulizi. Yes! 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 Rima kasianderebo koshata rabra. Rima katerebo bobo sindiriando bobo. Makatarabra zanderebo. Yakaribo koshindara baba. Mukama nkwebaza kubanga luwa abaana bo boyamba. Waliwo abaana bo bosasira. Waliwo abaana bo boyamba taata. Rimo koshanta rabra zanderebo. Ribo koshiandara baba. Ribo koshata rabra sindara baba. Yes! Kekiso kya Katonda. Twala ekiso ekyo. Twala ekiso ekyo. Kitambulire ku bulamu bwo. Obw'obuntu obuvangawo bulijjo. Katonda akukozesa ebinene mu linnya erya Yesu. Nkusumulirako ekiso ekikola ebyamagero. Nkusumulirako ekiso ekikola ebyewunyisa. Nkusumulirako ekiso ekikyusa. Rima kashandara baba shika rabra zande. Mlete wano. Kizibu ekibadde kitawaanya omutwe gwe kivaawo kati right now. Sembera wano. Katonda amasoko sumula. Somola ekisa kya Katonda. Buli nkola zonna sitaani z'abadde alowooza nti alinza okugezaako mubulamu onzikolimidde kati nti vaayo. Sumula amafuta ga Katonda. Agateresa, agasumula, agakyusa. Yesu gwe kabaka, gwe mukama. Teeka mikono gyo gyokka mu bantu. Kano amaze okwesumula. Sumula ekisa kya Katonda. Vaayo, vaayo. Buli nkola zonna ez'omulabe sitaani, vaayo. Lemererwa, genda. Linnya lya Yesu. Maanyi ga Katonda, ekisa kya Katonda kikuyamba. From today, Katonda akusaasira, Katonda akuyambye, Katonda akuyambye. Ekisa kye kimaze okukuyamba, ekisa kye kimaze okukubeera, ekisa kye kimaze okukuyamba. Njogedde eddembe from now, njogedde eddembe mu mubiri gwo, njogedde eddembe mu mwoyo gwo, njogedde eddembe lya Kristo mu buli kyonna n'ekyoteekako emikono gyo. Wabeerewo omukisa. Waliwo omuntu ng'alina obulumi bw'atera okufuna mu lubuto. Bujja ne buddayo ne budda ne bukomawo. There is someone who always feels pain in the stomach. It comes and then it leaves. Abamu bakuwaako ne ripooti ebirwadde ebimu nti ebiri mu lubotolo. Some of you have even got reports about the diseases in their stomachs. Ezo ripooti ngenda zikomye essaawa eno. I'm going to end those reports right now. Mu linnya lya Yesu. In Jesus' name. Kwata ku lubuto olwo.
touch your stomach. ene report yonna ebadde mu lubuto lwo Whatever report that was coming from your stomach, njagala kwogera lipooti eyo ekyuke. I want to speak that report is changing. Abamu badde mweraliikirira okusaba n'okusiiba. Some of you have been anxious about praying and fasting. Baŋŋamba nina ebizimba mu lubuto, baŋŋamba nina ulcers, baŋŋamba bino. Katonda omulamu leka amaanyi g'ekitiibwa kye gakyuse lipooti eyo. God is changing whatever report that is negative that they gave you. Bassebo ne bannyabo tegagenda kutandikira ku ggwe, tugalabye nga gakola dda ne mu bulamu bwaffe. Ladies and gentlemen, it's not going to start with you. We've seen it working in our own lives. Njogera eri omukyalo oyo oba omwami abadde ayina ene problem mu lubuto lwe, njogera kati ekyuke mu linnya erya Yesu. I speak unto that man, that woman who had any problem in the stomach, that negative report is changing right now in Jesus' name. Abamu abadde awulira n'obulumi essaawa eno mbulagira nti vaayo toddamu kuwulikika mu lubuto lw'omukyalo oyo okuva kaakano okutuuka emirembe gyonna. Aliva mu mubiri guno nga si bulwadde bwa lubuto obugezaako okukola obulabe ku ye. Taata nkwebaza kubanga bw'owonya owonyeza ddala, njogera okuwona. Father, I speak healing. Weebala omwoyo omutukuvu. Thank you, Holy Spirit. 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 Kubanga otwala obulumi obwo. Because you take away that pain. Otwala obulwadde obwo. You take away that disease. Otwala obunafu obwo. You take away that weakness. Otwala okutya okwo. You take away that headache. Okututte. Pulira okusabirayo ekika ky'abantu abalina ebirooto ebyo baagala okutandika. Lwo abantu mpulira nga olina ebintu by'oyagala okutandika. Okutondawo oyagala bitandika mu mwezi gino mu kkooti eno nga tennaana kukugwako. Okiwuli oyagala kubaako ky'otandika. I want to pray for people who want to start up new things in this month. Waliwo spirit of delaying spirit ebadde emyoyo egidelayingisa ebintu egikeereyo ebintu egibadde gigezaako okutawaanya ekirooto egyo ngenda gigoba mu linnya erya Yesu. I'm going to cast out those spirits of delay from your life in Jesus' name. Kubanga Mukama yanfukako amafuta ge. Because God anointed me kusumula bawambe. To deliver those who are under captivity. Kusumula abasibiddwa. To deliver those who are under captivity. Baweebwe eddembe. So that they can get the freedom. Gwalina ekintu ky'oyagala okutandika jangu wano mu maaso. Whoever wants to start up something, come in front. Ate ogenda okitandike. And you are going to move out and start it. Mukama abadde anjijukiza nange ku bintu emu bye tutandise byentandise anjijukiza engeri gye tubitandiseemu oba gye mbitandiseemu. God was reminding me of the things that we've started, the way that we've started them. We nabadde nga ndi mu kusaba. When I was in the time of prayer, nenjijukira engeri gye twatandikamu essomero. I recalled the time whereby we started up the school. Kyali kirooto kyange okuva nga nkyali muto. It was my childhood dream. Nga wempita awali essomero. And whenever I could bypass any place, ekirooto ekyo omutima gwange kigamba nti bwe nnaakula bwe nnaabaako wentuuka njagala nange essomero. Whenever I could bypass a place that had a school, I could tell my heart that when I grow up, I want to ate njagala okulaba nga musomeramu abaana abamu ddala nga babadde balinga abaabulwa emikisa egy'okusoma naye basomeremu ku lw'ekyo Katonda kyankozesezza. And I want to see children who are unable to get the education, but they are going to get it from here due to what God is making me to begin. Kati bwe nkiraba ndaba ekisa kya Katonda. So when I see it, I see the grace of God. Siraba bulabi business. I don't just see it as a business. Naye ndaba amaanyi ga Katonda agatuukiriza ebirooto. But I see the power of God that fulfills dreams. Amaanyi ago gali mu ffe. That power is inside us. Naye ebiseera ebimu omulaba aleeta okutya. But sometimes the enemy brings fear. N'akulaga ng'ebirina okubeerawo mu myaka nga 10 maaso. And he shows you that those things maybe they are supposed to happen after 10 years. N'atandika okukulaga ng'ebitasoboka atalina capital kati what and what. And he shows you that you don't have the capital, you don't have whatever it takes to begin. Katonda capital gy'asooka okutuwa ge magezi kye kirooto.
The first capital that God gives us is the wisdom and the dream. Katonda agenda kuteekawo divine connection. God is going to put okuyungibwa okw'obwa Katonda. Katonda agenda kubaako wakuyunga. God is going to connect you somewhere. Ngenda sumula amafuta aga connection ku muntu omutuufu agenda okuyamba okuteekawo ekirooto ekyo kiveeyo. I release that anointing of connection unto someone who is going to help you to fulfill that dream. Omanye ekyabaawo? Do you know what happened? Nali awo ku mulyango awo. I was just there at the entrance. Yali ndowooza 2017, 2018. It was 2017 or 18. Ne mpulira omwoyo wa Mukama nga ŋŋamba. And I had the Spirit of God telling me, Weetaaga ky'oyagala weetaaga okukola essomero. you need to start up a school. Nalina emitwalo 10. I had 100,000 shillings. Ze nalina mu nsawo yange. That was the money that I had in my handbag. Omwoyo wa Mukama n'aŋŋamba kwata ezo ssente oziweeyo ng'ensigo osige ku lw'essomero. Nawaako obujulizi obwo abamu emabegako. And the Spirit of God told me to get that money to sow it as a seed. Nali nyimiridde awo ku mulyango awo wabweru awo. I was just standing there at the entrance. Mbasaba ab'emikwano owulirizanga nnyo Omwoyo Omutukuvu kyakugamba. I request you, brethren, to always listen keenly to what the Spirit of God tells you. Ebintu obijjengamu amagezi go. Don't put your understanding in things. Calculating ennyo ebintu. You've calculated things for a lot of time. Oluusi omisinga okulaba amaanyi ga Katonda agakola ebyamagero. When you overcalculate things, sometimes you miss the power of God that is able to make Naye miracles. bw'owuliriza eddoboozi lya Katonda, But when you hearken unto the voice of God, Katonda agenda kuconnectinga. God is going to okuyunga. Nagenda ne njijjako ssente ze emitwalo 10 eyo ne njijja ku akawunti yange. I went and I withdrawn that money from my account. Ne nziteeka bulungi mu bbaasa. And I put it into an envelope. Ne nteekako seed for my school. Ne nteekako nti ensigo ey'essomero lyange. Ne nziwaayo ne nzisiga. So I gave in that money as a seed. Era Mukama ali andaze gwe ŋŋenda n'ozisiga. And God had even shown me where I'm going to sow that money. Ennamala oziwaayo bwe ndi. After sowing that money, Nga Mukama Omwoyo Omutukuvu gw'aŋŋambye gw'omanyi. and I say that God, the Holy Spirit, you has told me, you are the one who knows. Bassebo ne bannyabo waayitawo ekiseera njjukira tegyawera na myezi 2. Ladies and gentlemen, I'm here to tell you that after a certain moment, it never even took like 2 months. Nafuna essimu I got a call, ng'omuntu omu ampita. and one person was calling me, N'aŋŋamba nawulirako and he said that I heard nti walina ekirooto eky'okutandika essomero. that you had a dream of starting up a school. Okyakirina? Do you still have that dream? Ne mugamba ye. And I said yes. N'agamba n'adde nsaba ne mukyala wange. And he said that as I was praying with my wife, Mukama n'atugamba tukuwe entandikwa. God told us to give you the capital. Tandikwa oba oyagala zikuwe oba toyagala zireke. You can clap if you want. If you don't want, don't clap. Entandikwa That capital. ne bampa ekifo. So they gave me the land. Ne bampa temporary building eyaliko. They also gave me a kizimbe kyaliwo Ne ekyakase. capital w'abaana abaaliwo. And the capital for the children who were there. Nze saatandikira kugenda nga ntambula ekyalo bane munaatuwaayo ku baana twatandise wali. Nze natandikira mu recompense nga Mukama yakoze eki anzirizza byonna. I didn't start by asking the neighbors to give me children, but I started in a condition whereby God had recompensed whatever I needed. Byonna ne biteekebwa mu mannya gange. And everything was put into my name. Tell your neighbor nti Katonda agenda kikola ekirooto ky'olina ekyo. Gamba mulirwanawo that God is going to do it for you. Nje simanyi kirooto kyo. I don't know what your dream Naye is. tugenda kwogera eri Katonda yakola eggulu n'ensi. But we are going to speak unto God, the creator of heaven and earth. Ate bw'akugamba okubaako ensigo gy'okisigira. And when he tells you to have a certain seed to sow for it, Gisige. you sow it. Bayibuli egamba The Bible says omuntu kyasiga agenda kikungula. that a man reaps whatever they sow. Bw'oba oyagala ssente, If you want money, siga ssente.
So money. oba oyagala kubeerako kyokola If you want to begin up something kyetaaga ssente and it needs money, era siga ssente so money. siga essaala So into prayer, ojja kulaba ebibala byazo. you will see the fruits of that prayer. Abatandika ebintu tebatuula butuuza ne bagamba mbirinda mukama y'amanyi waali agalira waalikolera mukwagala kwe no bagobeera kye baagala. People who start up things don't just sit there and be idle and say that Bameka God will do ng'okkiriza it. mu okuva amakya gano ogenda kuyingira mu kirooto kyo. How many believe that in this morning you are going to enter into I'm your miracle? serious. Bameka ng'okkiriza nti amakya gano otandika okuyingira mu kirooto kyo. Siri mu byamuzanyo. How many of us believe that they are entering to their dreams this morning? Ola emikono gye tusabe Katonda aconnecting mu ekyo kye weetaaga. Stretch up your hands and we pray that God connects you into that place where you need His intervention. Overnight y'omwezi ogujja The overnight for the next month, obeera omu ku abo abagenda okuwa obujulizi wano. you are going to be among the people who will be testifying here. Tekyetaaga mwaka, It doesn't need a year. tekyetaaga myezi mingi kuggwako, It doesn't need a lot of months to naye abamu elapse. mugenda kuba nga mufulumaano bwe muti. Some of you are going to be getting out here. Mugenda kutandika okulaba ekkubo eribatwala mu ekyo ekirooto kyo. You are going to behold that path that is taking you unto that dream. Nga ofuluma awo As you are moving out there, ogenda kutandika kulaba kkubo erikutwala. you are going to see that path that is taking you. Wanaagenda okuyitawo ennaku oba okuyitawo wiiki ng'otereddemu eyo woofiisi gy'oyagala okutereeramu ey'ekirooto kyo. After some days or a week, you will be positioned into that office where you want to be in. Soogera bwogezi mpulira ekisa kyako n'amafuta ga Katonda agagenda obbibateekamu. I'm not just speaking, but I feel the grace of God and the power of God that is going to make it to manifest. Wanika emikono. Lift up your hands. Gamba nti Yesu. Say, Jesus, Yesu. Jesus, Yesu. Jesus, Yesu. Jesus. Gwe lwazi lwange. You are my rock. Gwe lwazi lwange. You are my rock. Gwe kitiibwa kyange. You are my glory. Gwe musana gwange. You are my light. Gwannuŋŋamya. You are the one who directs me. Ndi kibyakyo I'm your vessel ky'oyagala okukozesa. that you want to use. Ne kino kye njagala okukola Even this that I want to do, si nze Mukama, it's not me, Lord. but your glory. Naye ekitiibwa kyo. Kitiibwa kyo Yesu, It's your glory, Jesus. nze okukola ekirooto kino kye nnina. For me to fulfill this dream that I have. Kitiibwa kyo Yesu, It's your glory, Jesus. kitiibwa kyo It's your glory. nze okubeeramu nga ntuukiriza ekirooto kino. So that I can fulfill this dream. Kati nsaba amaanyi, So I pray for the power. nsaba connection, I pray for kuyungibwa. nsaba abantu abatuufu, I pray for the right people. nsaba amagezi amatuufu I pray for the wisdom. gajje mu kiseera kino. Let it come right now. Zibula amaaso gange, Open up my eyes. zibula okutegeera kwange, Open up my understanding. nsobole okubiraba ebyo So that I can see those things bye wateekateeka edda ku lwange. that you've already prepared before for me. Amakya gano, This morning. amakya gano, This morning. amakya gano, This morning. amakya gano. This morning. O rimo koshinda rapra kasente robo koshianda rabla. Reke santa rababa Katonda nannyini kisa nannyini maanyi atula mu kitiibwa ne mu kutangaala kwonna. Katonda atuukiriza akomyawo ebiro ebibadde byayitawo. Ayi Katonda, Katonda aleeta connections ezisukumya amagezi gaffe. Mukama, nsabira abantu bano. Ayi Katonda, nsabira abantu bano Mukama, Lord, I pray for these people. ebirooto bye balina The dreams that they have, babikolera mu mubiri gino gye balimu. they are doing them through these bodies that they are in. Emagombe teriyo kyakukolayo. In death, there is nothing to do Kati there. nsaba amaanyi agava gy'oli
So I pray for the power that comes from you. Galeete onkwatagana, galeete ensisinkano n'abantu ne capital ne byonna bye beetaaga okukozesa okuva leero, okuva mu makya gano, okuva mu kiseera kino mu linnya lya Mukama. Buli kyonna ekibadde kiremesa ngale nkiremesa kaakano nange. Buli kyonna ekibadde kiziyiza nange nkiziyiza kati mu linnya lya Mukama. Ani aziyiza oyo Katonda gwafuseeko amafuta? Ani aziyiza oyo Katonda gwakulembedde? Taata wange ogambye ky'onoomwebetentera. Ayi Katonda wange, buli yenna abadde alemesa, abadde aziyiza, abadde agezaako okukeereya, abadde agezaako okuwugula, buli kyonna nkiragira nti vaawo mu linnya lya Mukama wange Yesu. Pita omuliro gwa Katonda guzikirize, gukutule agamu agooyo ago agava mu mikwano emikyabu ne galeeta amagezi amabi, agava mu bika ago nga gaana, agoyo g'okufiirizibwa nga bitandikako ne bigaana, na bitandikako ne bitakola. Mpulira nga mbitya. Genda mu linnya lya Mukama. Bano baana ba Katonda bambala ekisa ekipya 2024. Mukama Katonda wange, waliwo ebintu ebizibu obujja, waliwo ebintu ebiririrwa mu bulamu bwabwe mu linnya lya Mukama. Yogera tandika okwogera ekyo ky'oyagala okukola. Nze nsaba gwe naawe kyogere eri Katonda. Makatarabula kyogere omuntu kuba ngambe ekigambo ekyogere gwe ngambe Mukama amaanyi go kaakano gamaze okumpa, amaanyi go gamaze okumpa, gomanyi bw'oyagala okikolamu, gomanyi obunene bwakyo, obugazi bwakyo, lwaki okyagala. Katonda wange, maanyi gag'ekisa gamaze okutuukiriza. Bano nno basajja banene, bano nno bakazi b'amaanyi, bano nno bakazi ba bitiibwa, bano bakazi bannaggwano, bano bakazi abakola ebinene, bano basajja abalina ze companies, abalina zi projects ez'amaanyi, abalina zi businesses ez'amaanyi, abalina ebirooto. Makatara prasantara baba, Mukama bituukirizibwe, Mukama bituukirire, Mukama obituukirize, Mukama obinyweze, Mukama obirabise, Mukama birabise ssebo, birabise kabaka, birabise ssebo, birabise ssebo, birabise ayi Katonda, birabise. Makataraprasande yakaraprasianderebo yakaraprasandara baba ye makataraprasindara baba yanderebo bobo yakarablazande yakarablazandoro bobo shikaraprasata karababa mu linnya lya Yesu. Omwana Katonda makarabla kati gwe emyoyo gy'okutya, waliwo abamu emyoyo gibadde gikugira nga gyakutya, n'owulira bw'oyogedde olowooza bw'oti ky'oyagala okukola, n'owulira ng'omutima gukutyemuka. Ng'omwoyo ogwo ogubadde guleetawo okutya, ogubadde guleetawo okweraliikira, ogubadde guleetawo okulaba ng'ebintu ebizibu. Kale ngulagidde vaawo mu linnya lya Mukama. Kale ngulagidde lemererwa mu linnya lya Mukama. Kale ngulagidde vaawo olwaleero. Ayi Katonda, Mukama ekisa kyo ekyayamba Kaana, ekisa kyo ekyayamba Dawudi, ekisa kyo ekyayamba Mukama Daniel, ekisa kyo ekyayamba abatukuvu ab'enjawulo. Mukama Taata makatoropo ekituyambye, ekitubedde kibeera abaana bo bano, kibeera abaweereza bo bano, kibeera abantu bo bano, kibabeera ayi Katonda, kibatemedde ekkubo, kibatadde awo we balina okubeera, kibatadde awo we balina okuyimirira. Makaraprasindara baba oribokoshiandara baba. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Webala omwoyo omutukuvu. Pulira omwoyo omutukuvu